olugendo lwe twatambula tulumanyi olugendo lwe twatambula lwe twasimbula olw'ekirooto ekinene tulumanyi oba olugendo lulwo lw'olina okutandika ng'oli mwana muto wamanya kyoyagala okubeera oli lwedde okukitambula oli lwedde okugumira essomero oli lwedde okugumira challenges zonna oli lwedde okugumira enjala y'essomero enjala ya university oli lwedde bingi nnyo ebibeera mu lugendo olwo otuuke ku ekyo kyewayagala oba oli musawo oba oli oyagala kuba kyonna kyoyagala okubeera oli lwedde okukibeera waliwo mukama kye yayogera naawe tonnaba kukituukako olugendo lw'okukituukako oli lwedde okuyimirira olutambule nga bwe lulina okuba kati tugenda kugenda mu byawandiikibwa ebitukuvu ebimu tugenda byogera story neringa eri common naye bw'ekoma weekola amakulu buli lweba ekomyewo ekwatagana ku mulenzi gwe bayita Yusufu mbadde ndi mu kunnyonnyola kiri nti nno obulumi bungi ewaka buli muntu yenna awulira revolution waali n'awagira kati nno leka nkuwulire olwa revolution olw'okuba ffe amongi bamuwa obutwa olw'okuba ffe abanene bagenda kuttibwa duli baali bagenda kuwummuza Katumba Wamala era ne bamusunsula ne bamusigaza ali eyo abazimbagatanidde bw'ati kati olwaleero mu Daily Monitor mu New Vision bamufulumiza mbu ye ne bajje n'abalala batandise obateekerateekera enkola ey'okubawummuza oba omwaka guno oba ogujja biki duli baali bagenda kumuwummuza ne bagira baliyo babatuuliridde bwe bati bye babala bibalemeredde bibasobedde gavumenti okutuuka awo weetuuse bwetyo Uganda okubanga eri buli kintu kyonna kiri upside down ababodaboda bali ku mikekera abataxi bali ku mikekera aba NRM bali ku mikekera abaani bali ku mikekera kubanga ffe revolution werina okubeera ulira omwana bamuyita Yusufu yakera ku makya n'aloota ekirooto kino kiri mu kitabo kya Luberebere Sura 37 yaloota ebirooto ekimu kyali kya birimba bya ngano ekirala kyali kya munyenye naye ng'ebirooto byonna bye bimu nga bitegeeza ekintu eki era taata we n'akimuvuunulira Yakobo n'amugamba mwana wange kino ekintu kyokoze bannaayo eyasatumu omusanvu yasooka n'aloota ebirimba by'eŋŋano n'abyogera nga waliwo ekinywa ekiwanvu ekya taata we baali bakungula taata n'asiba maama n'asiba banne ne basiba naye ekinywa kye ne kiyimirira ekyali ekitono kuba ye yali addirira omuggalanda kubanga Benjamin ye yali amuddako Benjamin ye yali omuto nga Yusufu ye mukulu be baana babiri bokka Rachel be yazaala Rachel oli gwe yasasulira nga amwagala ne bamuwamu omulala kati gwe baamuwa gwe yali ayagala yalwawo okuzaala kati bwe yali azaala n'azaala Yusufu nga yasooka then abazaala Benjamin n'afa n'alekawo omwana ye maama n'afa omusajja n'akuza omwana we oyo Benjamin kale Yusufu n'aloota akanywa ke ng'ebinywa ebirala byonna bivunnama n'addamu n'aloota emmunyenye omwezi enjuba taata maama mwezi zonna ne zivunnama taata we n'amugamba mwana wange ebintu byogera obimanyi ebyo okakasa kyogamba nze ffenna wano tukuvunnamire tunaakuvunnamira ebintu ebyo tewaali bizeemu mwana gwe simanyi oba ekirooto Yusufu yakitegeera naye muzeeyi yakitegeera banne ne batandika okukiyigganya naye nga ye akyogedde kaakati tugenda ku lugendo olw'okutuuka ku kirooto ekyo awo olyoka otegeere nti naffe tuli mu lugendo
olw'okutuuka mu kirooto ekyo kye twaloota. Ekirooto kino we kisooka ne kituuka ne kibula. Otuuka mu lugendo, olugenda mu kirooto ne wabula, nolaba ng'ekkubo erikomye. Naye ekinnewuunyisa mu byonna ebyatuuka ku Yusufu awo, Bayibuli egamba nti nga Katonda ali naye. Bamusuula mu kinnya nga Katonda ali naye, Katonda n'abeera naye. Ne bamujja mu kinnya, banne ekibamutundisa ekibamukozesa ebyo baamugamba katulabe oba ekirooto kinaatuukirira. Katulabe oba onootufuga ate nga oddusa oli mu Amerika. Katulabe. Nkugambye bwe yagenze mu Amerika ne bagamba muggaleewo talina kudda. Tulabe oba naatufugira eyo. Ayina empiki wano ziringa 3. Oyo linda kagunda bakubirawo emu. Ayina empiki ze wano. Sawa yonna ayina zakwata n'agira bw'ati, agenda n'azigatta bw'ati n'agamba n'asooka n'alindako alabe gy'ofulumya. Kubanga bw'oba oleese omutima aba azipanga bw'ati 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 bw'ati. Ate bw'otekako ddayi ate kati aziva eno n'apanga eno n'ateekako ennaana ya kitiyo n'ateekako wati bw'oleeta amatatu kale ate aba aziva wakati n'aziva eno n'eno n'eno. Kati omuntu bw'ati obeera tomuwona. Gundi Tshisekedi yamanyi. Tshisekedi ogwaffe gwabadde gwakumubuulira decision yiye. We can advise but we can't decide for him. Nababuulidde ekiro ababaddewo ekiro nyina wano comment mulimu comment gyendabye gyenjagala okuddamu. Natuusako Raila Odinga information ne bamuwa video yange ne bamuwa n'ennamba yange nandikodingira. Nangamba, thank you my son, you are the true son of the soil. Thank you my son. I will not go there. Consequently, bwe bamulinda nga tebamulaba ne bamutega ekiwaanyi ky'okubeera simanyi leader wa African Union n'azunze ebbuto. N'azunze ebbuto. Omusajja oli yali ayagala obukulembeze n'ayingira Uganda ate yadde engulu. So kati nze ogwange gwakwadvisinga Tshisekedi namuwadde 100% concrete information yagifunye. Ebisigadde awo ate ndibibabuulira biyiseeko. Era kyemmanyi obaze n'entebe eyiye obaze n'emmere eyiye oba olumala okulayira ngaddayo oba yamanyi. Naye ke kamutanda n'atuula mu ntebe zaabwe ne yeebaka mu buliri bwabwe n'alya ku mmere yaabwe n'anywa ku mazzi gaabwe awedde. Kubanga bamukolako abamwetolodde bonna ba M23 oba bawala oba balenzi Banyarwanda ba M23 be bamuwadde okumukolako byonna ebimukwatako mu Uganda. Kale nzizeyo ku Yusufu Bayibuli egamba nti nga Mukama ali naye. Essula ya 37 weewali okuloota. Weewali ebirooto Mukama amuwadde vision amugamba okuyitibwako kuuku. Bwe batandika abalala bwe bamanya kiki ekiri okuyitibwa okuli ku Yusufu challenges ne zatandikira mu nju. Bayibuli egamba ye ne banne tebaddamu kunyumya baabanganga bamuyombesa buyombesa. Kwabanga kuyomba buyombi. Kati ate nga naye abawaabira buli kye bakola. Kati ne watandika okujjawo oluwonko. Nga buli omu alina okutta munne. Kati gwe olutalo olulaba ng'olutalo. Katonda ayagala kwawulako Yusufu
amutwale agende gyalaga destination ye gyeri agende ekirooto kye bwe kinaatuukiririra. Taata we yali amwagala nnyo ye ne Benjamin kubanga be baava mu mukazi gwe yali asinga okwagala. Yatoba n'oyo omukyala ate n'abeera mugumba okusooka. Abo obulamu bugenderera n'amuzaalira Yusufu. Addako okufuna olubuto olulala agenda okuzaala omwana n'amutuuma Benjamin, era yali amutuumye erinnya bali pronunciation eryawo, era kitawe ye yali kyusa n'amugamba nedda omwana ye Benjamin si ye obulumi omwana ow'obulumi, n'amugamba nedda omwana ye Benjamin. N'afa n'akuza obwana buno, kano n'akakuza ne kakuluke ka Yusufu nga era bw'abeera nabwo okusinga kuba bwe bwali obuggalanda bwe bwali obuto, ate maama waabo yafa ate gwe yali asinga okwagala. Kati omukwano gwa Rachel n'agattako ogw'abaana, n'ayagala nnyo abaana bano ne bamubeera kumpi. Banne ne bakigatta kyonna empalana ne bagiteeka ku Yusufu. Naye buli lwayogera ayogera kirooto, buli lwayogera ayogera binene. Banne ne bagamba nno ave wano tulabe oba bali bateesa na kumutta. Kati olwo olutalo lumwawulako agenda afune experience endala, afune entegeera ndala, asobole okugenda mu destination ye. Ne bamusuula mu kinnya. Bali bagenda mutta ne bamusuula mu kinnya ne bamutunda, ne bagenda nga bamwongerayo. Destination ye mwongerayo, destination ye mwongerayo mpaka wa Potifari. Essula ya 39 atuuke wa Potifari. Naye mu bigambo biri mu kirooto, Katonda ye yamubuulira kirooto. Teyamubuulira nti nno, teyamubuulira mu details nga naffe oba oli awo bwe tuli kati. Njagala nsomeke essula eno ya 37 briefly owulire ebirooto nga bwe byali, then ngende okutandika okunnyonnyola bye nnyonnyola nga okigatta bugassi ku kirooto kyo. Kati bw'omala okigatta ku kirooto kyo tukijjo tukitwale mu kirooto ky'eggwanga kye tulina ekinene olabe bwe tuli ku mulamwa. Wulira essula ya 37. Yakobo n'abeeranga mu nsi kitaawe mwe yatuulanga mu nsi ya Kanani. Okuzaala kwa Yakobo kuukuno. Yusufu yali akamaze emyaka 17, yali alunda ekisibo awamu ne baganda be. Omulenzi n'abanga wamu n'abaana ba Biira n'abaana ba Zirupa abakazi ba kitaawe. Yusufu n'abuuliranga kitaabwe ebigambo byabwe ebibi. Era Isirayiri yayagala Yusufu okusinga abaana be bonna, kubanga gwe yazaala ng'akaddiye, n'amutungira ekiziba we eky'amabala amangi. Baganda be ne balaba nga kitaawe yamwagala okusinga baganda be bonna, ne bamukyawa, ne batayinza kwogera naye wabula eby'okuyomba. Yusufu n'aloota ekirooto n'akibuulira baganda be ne beeyongera nate okumukyawa. N'abagamba nti, mbeegayiridde muwulire ekirooto kino kye ndoose, kubanga laba twali tusiba ebinywa mu nnimiro, era laba ekinywa kyange ne kiyimirira era ne kyesimba, era laba ebinywa byammwe ne bijja ne bikyetooloola ne bivuunamira ekinywa kyange. Baganda be ne bamugamba nti, okufuga olitufuga ggwe oba kutwala olitutwala ggwe? Ne beeyongera nate okumukyawa olw'ebirooto bye n'olw'ebigambo bye. N'aloota nate ekirooto ekirala, n'akibuulira baganda be n'ayogera nti, laba ndoose n'ekirooto ekirala, era laba enjuba n'omwezi n'emmunyeenye 11 ne binvuunamira. N'akibuulira kitaawe ne baganda be. Kitaawe n'amunenya n'amugamba nti, kirooto ki kino ky'oloose? Nze ne nnyoko ne baganda bo okujja tulijja okuvuunamira? Baganda be bakitegeera. Ne bamugamba naye gwe kyogamba ffe tugenda kuvuunamira, ogenda tufuga ggwe, otumanyi ggwe. Ne taata we n'amugamba naye biki ebyo by'oloota? Kyogamba ogenda tufuga ggwe mwana gwe. Naye ebyo ebirooto Mukama kye yamuwa, ensi ey'omwoyo ekufunziza yo n'ekikuleetera.
naye ensi ey'omubiri okutambula olugendo olwo kati Katonda teyamutemera biki bigenda kuddako. Teyamugamba nti kino ekirooto okukituukako bajja kukwata nga baganda bo bennyini bakusuule mu kinnya nga baagala kukutta, naye oluvannyuma bakusuuleyo. Banamala okusulayo oluvannyuma bajja kujjayo, Ruben ajja kuyamba bakuggyeyo, bakutwale bakutunde, be bakutundamu bakwongereyo, bakutwale bakutunde, okakana otambule, buli omu akuguza omulala n'omala akuguza omulala paka lw'onootuuka mu nsi endala mu Egypt. Bw'onootuuka mu Egypt olugendo olwo dutambula oddutuuka awo ekirooto oba wakivuddemu dda. Gamba wabulako olukirabika nalindidde nnyo nenzikuta bye naloota tebiriiyo. Wulira agenda okuvunnamibwa. Kati Katonda teyamutemera bw'alituukawo, yamugamba kikyagenda kuba. Baganda be bonna baamukyawa nga baganda baffe ndi bwe batukyaye. Waliwo wano muganda wange Navas baamusitulidde olutale ewaka ewaabwe mu nju, anti Mmengo yasindika ba representatives ewaka Mayiga ne batuuza taata wa Navas ne bamugamba gwe omwana we avuma Kabaka, omwana we avuma Buganda, nga jjajjaawe yali musajja wa Ssekabaka Muteesa, omwana avuma Kabaka. Tanavumako Kabaka. Byayogera yayogera ki? Byayogera bya bulimba. Family nesituka. Mama, taata, kojja, senga bannaye omwana atuswazizza. Omusajja aswaze family yaffe ya Buganda wakati omwana lwaki akola ebintu ebyo. Mu nsi yasigadde ogu Navas oyo gwolaba. Kulwakuba ayina ennyama ennene, senga badde ayina nga kano akange senga yagguweddewo dda. Omuzadde amugamba piga musumaali oba nkuzaalukuke. Nedda toddamu kwogera bya bufuzi biveemu. Piga musumaali oba nkuzaalukuke. Ewange todda. Yusufu olugendo olumutuusaawo Katonda teyalumubuulira, ye yamubuulira kirooto. Kati abadde aloota obwakabaka wuno bamutunze. Abadde aloota obukulembeze, abadde aloota okufuga eggwanga nga okuyitibwa kuli ku ye, wuyo ali mu Amerika. Mu magezi ag'obuntu ekirooto kiba kivuddewo. Kaadi abaazirina wano. His Excellency Kyagulanyi alinayo kaadi eziwerera ddala ziringa zizo naye zigoberegana. Eno egenda kweno neno ne bwoziva eno zeepanga ne bwoziva eno zeepanga. Ne bwozifuluma wakati zeepanga. Gwe kyoteekawo ye waakuyita. Sooka oteekewo ateekewo. Wamma yazaalibwa kubalumya mitwe. Bangi bagamba nti byawedde dda. Anti Museveni bw'alayira muba mukyatugamba ki? Naffe tugamba nti tebinnaggwa kubanga n'owaffe ateekwa okulayira. Tuyinza obutafaayo ddi oba ddi. Ekikulu ekiseera kwe kutuuka. Ekiseera kituuka ddi? Buli muntu yeebuuza ekibuuzo ekyo. Nti ki ekiseera kya Bobi Wine kimutugamba ekinaatera okutuuka okulayira kituuka ddi? Kakkana kirinde. Kubanga ye abagamba nti budde bwonna akomawo nga pulezidenti omujjuvu. Budde bwonna akomawo nga muzira. Kakati gwabuuza ebibuuzo nti ekiseera kye kituuka ddi, oyinza okyebuuza oli mutuufu. Bakugamba nti atambula empola atuuka wala. Twali tulabyeko ku Dr. Kano Kizza Besigye gwali mwaka ndowooza gwa 2016. Kano Dr. Kizza Besigye 2016 yalayira nga pulezidenti. Naye mu kulayira nga pulezidenti teyatufugayo wadde eddakiika 6 nti afuga Uganda. Lwaki? Kyekiri Omuganda kyagamba nti bbugubugu si muliro. Essanja teriggiisa mmere. Singa Kyagulanyi Robert Ssentamu naye yapakkuse bw'atyo nga bwe mulowooza,
lwe yatoloka mu ggwanga Uganda n'agenda mu ggwanga erya America, lwe yali avaayo n'alangirira nti ngenda kulayira nga pulezidenti nga nsinzira mu ggwanga lya America. Awo era bwe yandibadde akikoze, pulaani ye yonna yandibadde eyiise. Yabagamba nti ye ebibye abikola mpola mpola, slow but sure. Naye era ekiddako mujja kutuuka mukkirize nti omusajja nga mugezi. Asinze be tubadde tulowooza nti be bagezi, ye amagezi ani agamuwa? Anti yabagamba nti ye abalindako. Mmwe ne mwanjala empiki zammwe, ye n'abakuba geemu n'abamalamu. Era essaawa eno bali mu kulayira naye ate bali mu bunkenke okusinga ku ffe. Bo abakugamba nti muzzaako ki? Basanyufu kubanga si be bali mu kulayira. Kyokka ate abali mu kulayira bamanyi kye bayitamu. Baalyagadde nnyo waakiri okutuula ne Kyagulanyi Ssentamu ne bamanya ki kyazzaako. Naye tebasobola kumusemberera kubanga bakimanyi naye tasobola basembeza, n'okukibabuulira tasobola kukibabuulira.